oluva kayimba ng'omukazi amwebakako waati nkoye nno nkoye bali mu mmotoka oyo gwoyogedde alina gwe yali awasizzaako nga kyali wange nnyo kati mmanyi bwe byatandika ne keeki ng'alya esati lumwagenda akuba essimu nga ndi mu mmotoka bebiri kyoba yali alazeewa nga ndekabule ku ddoboozi ya zali bulawuli gwe yagikwata awo mbalekedde emboozi sakojje Roni naawe kyogamba Roni kyogamba Roni gwe bakaayanyamu ng'emboozi ogivaamu guliye kwa dakika 3 dakika 15 tugende kati tusaba obuyambi ate musoke mufunye omukulu ono kamera mwenna abali tusabirako obuyambi saagala nze bampe ndi bulungi nange ndi okke nati tusobola kadi ngikola dakika 10 olabye complain bakubana no bokwata kati bantu bo nojja kuba oli maaso ga superstar oli omwana agambe kati olwatambula agende si superstar ono ngambi lwaki nkwata besitasola kwandolinga nkwata abalalu oli wagambira kati nava ku gundi n'agenda ate ensijje tulwagala okulwanyisa okumenya si kyoli ekyo kyoba tokikoze kasuja amazi onyimbidde bulungi ani oyo abamulalu si superstar tebagambye kati ndi superstar abantu bonna bakkiriza nti wakikuba bwe batyo baagala kunziba ayina kagaalubindi wegereza kanyata bakuwanaana misa bwe baba baagala kubaba abantu abasinga nno bayiza abantu tebatwagala balina batwagalako Dapicom ne Roni Maka mumanagi nze ku bayimbi ndi ne Edi wano dina Azizi ekibuuzo kino kankiteeke wantu ewatuufu lwaki bamaneja b'abayimbi abakazi n'abasajja beegumbulidde omuze gw'okukozesa abayimbi bamaniginga abakazi bakozesa abasajja bwagaana okumukozesa okubebakako lwaki bakyegumbulidde nnyo nti omukazi okuteekamu ssente omuyimbi omusajja alina sooka mwebakako n'omuyimbi omusajja oteeka ssente mu muyimbi omukazi alina sooka mwebakako yenkola waŋŋambye onoonya kuteekamu ssente anti waŋŋambye onoonya kuteekamu ssente nakujeemu anti tonafuna muntu akwebakako kubanga tonafuna muntu akuteekamu ssente guno omufaliso tugende maaso obuuzizza ki mwe bapromota mba manager engeri gyolina omuyimbi omukazi ate ekibuliriza ddala omuntu omutuufu lwakwasaagadde kuba nnyo directis okukosa ennyo lwaki mwegumbulidde kale abantu abamu mu buweereza bwammwe beegumbulidde omuze gw'okwebaka ku bayimbi bw'aba mukazi neyebaka ku musajja bw'aba musajja neyebaka ku mukazi Dapicom neyebaka ku muyimbi we kiki guba muzimu gwe gubatemba baagala kujjayo kasente kuba kisusse buli muyimbi mpuli yakomplaininga kyembuuza singa mba nteeka muyimbi sente singa bayizeewa ekibuuzo ky'obuuzeeyo kiraba kirungi naye lwakuba nti okinyola kigaza ate simanyi oba olina obudde kuba ekisooka kya byonna wano mu Uganda tuyinza oba tulina bamaneja babiri oba basatu mu Uganda tuyinza oba tulina babiri oba basatu omugyemu oba tutandika asooka ndowooza Jeff Kiiwa owokubiri nkunyonyola ebintu ebituufu watwogera abantu byagala kuwulira ebintu ebituufu owokubiri ndowooza Roger owokusatu bwaba taliimu owokusatu ndowooza oba ne Sam Mukasa kakati tulina kye bayita management abayambako tulina ne record label ndowooza management izo oba tulina mwemu oba bbiri oba yaswangizi ekigambo manager ekyo kigazi era muganda ngiro ndagala kupakukana n'ebigambo naye kati kamuwonya okuswala kuba alina gyabira ng'amanyi nti ategeera sigamye nti tategeera naye kamuwonya okuswala ffe tuli bamaneja b'abayimbi tuli bayambi b'abayimbi nze ne Roni sigambye abalala omuyambi w'omuyimbi yaani mu luzungu mmanyi Luganda oluzungu ojja kukozesa ensobi ate nekya manager no kiri mu luzungu artist erepa kati akinyonyere kye yaani mu luzungu tuli bakatumwa b'abayimbi batukusanze betuwenga nze ne Roni anti wobeera ku seti ng'okola ebintu example oteekeddwa okubakola emirimu gy'obuyimbi ekyo kituufu essaawa ya leero muto wange ono kuba ekyobukulu ajja kuyomba nga iwaawo ate si muto amanaginga bangoni essaawa ya leero
nze manejinga Sophie Nantongo niyo mayito osobola okunkuba ononzita wombuza Sophie wali kati okimanye ekyo kati wobuuza ono bango niwe bali omukuba paka nkya oyinza n'omutta naye baba yimbi abakkiriza oli agwokako obukasa abayi abakkiriza kubanga katumwa waabwe era abajja e Uganda bonna ku kisaawe n'abakwatira ensawo gy'emirimu gyaffe kyokka ekiseera kisobola okutuuka ate tebaagala mazima nze simanyi byakwegulumiza ekiseera kisobola okutuuka n'obeera maneja w'omuyimbi gwosobola okubba entagala z'omakola Chosen Becky ozirina agulimenti era mwayawukana yakusasula okumala obudde bwo saawukanaako na Chosen Becky tukyakola mukubire kati tule watanyimbire kati kyoli mukwogera si kituufu kyekituufu kati ate nkweza okuwa information nze wendi wano ate oli mukaya esawa yali oba osobola okukwata essimu n'okubira Nantongo n'amala bizinensi ye bano bayimbi bakimanyi toba maneja we oba muyambi we kitegeeza ti mwayawukana kale abalategeera banakitegeera kiri yalinga ebigambo era maneja omuntu byogera tebikwata bw'omala okusayininga omuyimbi okwata essimu zonna z'abadde akozesa n'osooka oziwummuza oba n'omugaa nti kaakati eno era nijyogenda okuba nga okwata era singa omuyimbi wabaawo afunye ennamba eyo n'akubako ng'amutegeeza nsonga za mirimu amugamba katukuwa ennamba ya maneja bwe tukubira Chosen Becky kati nga twagala kumuwa mulimu asobola okugamba nti mukubirero kyebadde ngamba oyo nti kisoboka pointi yange tagitegedde naye nkubuuzizza kati wetukubya Sophie Nantongo n'agamba nti kale tumaliriza bizinesi kitegeeza nti no yawekanye ne Davikomu kati kiri kyegambye ndi wano nkugambye saawukanaako na Chosen Becky nze amanyi bwe tukola namanyi emirimu gyange manyi n'obuvunanyizibwa bwange era ne kakati gwe mbadde njogera naye ku ssimu nga sinnajja wano tetuli kwanira nawukana nani tetwagala abadde atereeza lwaki mwegumbulidde omuze bayinayo ekibuuzo mwagala kidduka ogw'okukozesa ekyakindeesa omuntu okitegeera obulungi nti essaawa ya leero efuddemu koko nti essaawa yayo kutwadde obuuza manyi saagala kubanga muntu musobola kubuuza ati oli enkoko nti ye male gaddamu ng'atategeera nti essaawa ya leero ekibadde kindeesa biri nti abamu tetuli bamaneja b'abayimbi omusajja akwata Serenga Mabyondo wabadde agamba omukyala janaga mwami Kasujja nkude kalika Kasujja wayimbi bunayiga omwana oyo ayimba bulungi namugamba mukulu Kasujja jangu kyekisinga okukumenya nti nja music wange akube ku radio azanye ku TV nja video ennungi njalo kuba kawalunyi nti byebyo nti ye leeta ekitabo Kasujja okuva na leero ogenda kufuna 20% okikiriza nti ye tewali munnoma agenda kukubira ku simu ng'akubuukinga agenda kuyimba okujja ku simu yaffe okiriza wame Kasujja nti ye Kasujja ng'akwata layini y'abantu gye bamanyi ng'agiwa omukyala bw'amala ogiwa omukyala ng'era apostinga ku social media handle ze zonna nti ono ye maneja wange baddeme n'okuyita ab'amawulire n'ayanjula maneja w'omuyi n'ayanjula ki nga gwoba Kasujja mu kuyimba wonna oteeka kulugera omukyala yakoze eki ekibayita maneja kituufu nga ne Kasujja ne bwaba alina gyatambula yonna kakati ekibuuzo oba kunkana ki nkomyewo kakati Kasujja nkuba oluyi bava ku kyekiro ndaba oluga lwaboti mwami Kasujja batudde emabega ne maneja we Ronnie Driver avuga bagenda ka ono musajja oli mukyala omuzigo guliraanye omuliro ono yateekamu ssente ono ali awo kimbuyege waabwe sikuvumye kati omukyala kyavaako na Kasujja ne twakoze akayimba okalabye kati Kasujja bambya alimu okutya ono amuteekamu ssente kyokka ala ate alaba amukutteko ate mukazi oluva kayimba ng'omukazi amwebakako waati nkooye bali mu mmotoka kati omotoka ezo oba etwala Kasujja gy'asula oliwo okutuuka wako omukyala akooye ng'agwa mu ntebe ogenda mugobawo ye maneja wo ogenda kumugoba oba oli awo ng'ali mu buliri kati awo Kasujja walagira amaanyi ge nti byonna okakasa nti byonna kati mbisoka sayi asobola okumugoba mu buliri ono nti bosi wange genda kutokimakisaliramu awo jikola alina pulesa wa music we ng'agamba kati Kasujja bulijjo muno ate eno sayizi ogiraba eno kati Kasujja ng'asooka adda ku maneja wamufuula ekitagasa kyogamba kyoyagala okutegeeza nti wano mu Uganda okuba omuyimbi kitegeeza kuba munafu na buteesalirawo ekizibu ekiriwo David nga tonakuddamu kibuuzo ekyo
nze mwemba jereza okusinza ku kyonnyonnyodde tolina busobozi bwonna ggwe bugamba Sophie nti nkwetaagamu eka kuba tolina kintu kyonna kyomuteekamu naye kati omuntu gwe bateekamu ssente ebintu byonna nga yabiteekamu ne gye muba mulaga oluusi batomanyi kati nze obadde onvuze mu mmotokayo naye ngaenkubuzo waayi tompisa gye bammanja mbuuliraako luutu ze tugenda oyitamu kati ate oli gwe bateekamu ssente talina na buyinza kubuuza nti tulagawa awo ensinzidde nekubuza ekibuuzo talina bwayinza nti okuba omuyimbi tuli wano n'okuba manager wano ngenda kukiddamu tuli wano tuli mu kukola omanyi nti Sophie wankubira essimu ntambula butambuzi ne ŋŋenda etoddamu nange ajanku ku Africano oba ku Serena gwe sikusiibula era simubuuza nti oŋŋamba ki esa mbadde ku paka last yawo mukulu Semakula nankubira essimu ade yandeetedde engatto mbadde ndi mukulya mmere ngibuuseeko nentambula nengenda gajajeeza sagakozesa linnya lya mami waffe bubi ne bwakubira essimu mu nsonga ze zimu ti jangu onsange wano kati kyekiri kyembadde ŋŋenda ogamba nze nti ne Katumba nga yakkiriza olina olwali etegeeza obadde butuufu ebigambo ebimwogerwako ebyo byonna bituufu olwakuba nti ye boosi wange kyoyogedde maka kituufu ekyokuba nti ye boosi wange ate yeyewa ekitiibwa tali muleva ate yagala abakozi be naye singa sitaani amutengula nga tayogere omuliro mulode mulege nga tayogere naye waliwo n'ekyobuntu kakati omuyimbi wa Davicom senga Davicom bamuwa omuyimbi ebyaddala oba endabikayo si nnungi nga tesikiriza osobola obutakemebwa omukyalo oyo n'omuleka anti byenkugamba ebyo byenkugamba kati kanjogereko mukama wange kanjogereko ku nsonga eyo omuyimbi kati nkulaze sayidi y'omusajja nga mukazi yamumanejinga kati ngenda kuwa sayidi y'omusajja nga amanejinga omukazi omukyalo oyo afulumya omulaba mwetegeeza omulaba agenda omulabye mukazi mulungi azze maaso go loni nze njagala kuyimba bulungi obuvumira kuki endabika kale tugende mu obadde go obulungi buusabuusa ng'abasajja tuliwo bataano mwabana nani oli yayogeddeko naye tawakanye nti mubi gwe wakana takyuse na kukyuka ani agambye tugende mu maaso owayo Kasujja tuva wano omugongo bakutudde kati Kasujja sokolindeko ku nsonga eyo nze nga nze omuyimbi njogera mazima nga mbadde nyambadde ekifaananyi ky'obwa manager kati kamwemba njogerera akawala ne kajja kaagala kamanejinga naye nga kali bubi naye nga ndaba kalungi ne manya nti kano bw'okagulira engoye n'okateekamu n'essente kafuuka omuntu n'otandika okukaliisa emmereyo n'emmotoka ekatambuza buli kimu obulamu ne bukyuka kati otunuulira ba Davicom abatalina yadde omulimu gwe bakoze abatambuza sidde ennyimba abatambuza ennyimba ng'obaleke bali emmaali eyo nga era nze rojo namunyiigira nnyo wa Spice yakozesa amaanyi madulia byoli njagala kunga tino kumuleka tiyamuleka era roja yamuleka mana mayonse byekisiru si ebyo mbalekedde embozi sako jeroni naawe kyogamba Roni kyogamba Roni gwe bakayanyamu ng'embozi ogivaamu kituufu yamuleka kubanga kkiriza obagaana bamaneja abo mu kutandiikiriza mazima matuufu babeera yamuleka kituufu yamuleka bamaneja ebiseera ebisinga obungi baba tebanoonya na bayimbi ffe tujja tusaba obuki obuyambi nalaba kati nga bola Kasujja bwayimba nga n'obusobozi obuteeka oluyimba ku leediyo oba ku TV tabulina kakati omuntu nga Kasujja omukazi n'awulira oluyimba lwe nga ddala obusobozi abulina Kasujja jasopinga engoye tewakyali wa bulijjo n'afuukira ddala omuntu yennyini agenda okulaba ekirevu kyonna kigira bwe kiti kati gw'ova ebbali nga naye yeetaaga omusajja tamulina ate gw'otwale sita okumanejinga omuyimbi wane Uganda kitegeeza kusuula mutwego kiri kyoyogedde kisooka Davicom kyeyannyonnyodde Davicom kyatandikideko okunyonnyola tekiri komoni era ojjala okisanga okusanga manager w'omuyimbi nga mukazi nga ye manager ng'omuyimbi musajja nga yatandika mu managing n'amaana amwegattako tekiri komoni ebiseera ebisinga ono aba yajja kuteekamu ssente mu boyfriend we okitegeera nga teyajja nga manager
kati ate example gy'oleesera wakuba nti saagala muyingira naye ngezaako okulaga nti alina gweyoyogedde alina gwe yali awasizzaako nga kyali wange nnyo kati mmanyi bwe byatandika ne keeki ng'alya nga ne ssente yali amuwa kumuyambako nga kuyamba mu boyfriend we ng'ekikuleesa okimanyi ozze kukulya kikulya keeki ye kati ekyo kirala nnyo naye kino ekiri common kyekyomumaneja nga musajja ng'omuyimbi mukazi olubiseera ebisinga batandika keeki si gwe mulamwa batandika bali mu business naye gye bakoma okubeera close ebintu byonna biba bisoboka naawe kenyininyini tuga tugamba omukyalo ono afulumya daviko mugadde atulaga nti mutandika okubeera close totandika bibozi bya kisiru mutandika okubeera close nga muli ba mukwano omukwano gwe guyitirira mumaliriza keeki etambulira kyokanga tolina mukwano g'omukazi mbalina buli omu naye kati nze ndi musajja n'abasajja abatulaba bw'oba olina mikwano gy'abakazi gye bakoma okubeera close mubeeramu boolya ate bawusigalo mubeeramu boolya olowooza gy'omwagala kati nze waliwo manager yaŋŋamba engeri gye yalyamu omuyimbi we baali bagenze gulu eyo kati ne basulayo ne bamalayo ennaku nga 4 naye mu mbeera gye baabeeramu eyo gye yamaliriza ng'alidde naye nga yitagenderedde omuli alina engeri gyakanudde amaaso bwati yaŋŋamba yamaliriza nga omuli era Davikomuze yaŋŋamba ono Davikomu yambuulira mazima nti ye mukazi we tamukkiriza kuleeta mukozi mulungi ewaka okitegedde yakigambira ku kamera ate oba oleeta wange nakati akyasobola okubuulira twagala owolereza mutayagala kufuna bizibu nze omuyimbi wange ekisooka kya byonna nze omuyimbi wange mutandike saagala afuuka etopiki naye tali mu levo zaabo tali mu levo zaabo naye ng'obwongo weebuli kubanga wagambye n'abalakiinako bukinyisitaani n'amukema n'agwa bugwi mu ndowooza nerimbe gweoyagala nimba ensi gwekyogamba gwakuyita ogaana ani obadde ogamba ani nze ŋŋaana nani totegeera olina ekyamu ku bwongo owulira otya nga mugeze mu kika kyewammwe nga baga nti baawe yoli oli esofi andi interest yange teriiwaawo kankubuuza ekibuuzo okulya obukyafu bw'omwana ono wa neiba olya bwani sitegera addemu ekibuuzo sitegera kyoŋŋamba okulya obukyafu bw'omwana wa neiba olya bwani kugaani poyinti kataddewo emmundu ate ndiyo nti obukyafu nga ntegeera bakutereddewo obukyafu bwa mirundi ebiri kugaani poyinti tosaako biri ddamu ekibuuzo zisitya bukyafu kale kugaani poyinti ndi obw'omwana bwange lwaki supasita muleka anatayagala kuba na supasita gwe bino byokola byennyini kwakimanyi matoniko olina sente kitwala mu linnya lya yesu ate mawulakulimuwafu nnyo gwe olinamu sente kale kikosa bino oyagala linnya kuba sente zikubeezaawo ozirina naye wano oyagala linnya kaka ate ofunye aliyina omanya muza gye yali omanyi kati newaali ngaokuva yafuna leema kuba ku mutwe gwe kubootaboota tegeza muyimbiwo ani yali amumanyi omuyimbiwo obula omuwa kiwisi kyatamiire erinnyo lyekikulu buyondo toddangamu okola ku kigambo linnya ntosiriwala tokiddangamu nyamutolo yasobolanga okutambula okuva eri yadde nga minisita kutali n'omwamumanyi naye okuva lebagamba nti kenzo ono ye mukyala kenzo ekyoka kyafuula nyamutolo ow'amaanyi so mubufunze ekiriisa bamaneja abayimbi linnya kuligabana ekizibu ekiriwo gw'olina by'oyagala okulya ku pulogulaamu yo wadde ekiri simple tekiri ku bamaneja bokka n'abayimbi kiri ku ffenna Joko mubeera n'omuwala nga ali close ng'olina feva z'omukolera ogenda takuzira ate olwakirabyeko kakati mulagwa ndi mukiteeka mu bayimbi wokka naye abasajja baagala abakozi baabwe abasajja baba n'amabaala gaabwe ne baagala abakozi nolagwa nti baabayimbi obulamu bwatambula nti bwakulabika tuba mubassa mu bayimbi bokka metandiki saagala wano omuntu alimba omuntu ayagala omuntu ali obulungi waliwo abasurvivinze ensonga eyo abakazi abazze mu ndongo nga batambula ne babba baabwe nga bababeera close nti ne bwafuna manager ono ebiseera bisinga abeerako ne waakoma ku bintu ebimu because omusajja ono oluusi agattawo nnyo ewamu oluusi ajja naye ne ku bivvulu okitegeera muyimbi wa ggwanga oyo omuyimbi w'eggwanga mukazi omanyi omukyala gwe bayita Aida Muggo oyo omuyimbi w'eggwanga mwanyinaze ate si muyimbi Maaka
ambuziza omanyi omukyala gwe bayita Aida Mugo ne ngamba mumanyi omuyimbi w'eggwanga nsonyiwe okwetumiikiriza nkubuzizza omanyi omukyala gwe bayita Aida Mugo mumanyi omanyi omukyala gwe bayita Ava Peace mumanyi kakati kati bya pisito mumanyi singa bagati sawa ya leero mulokole kozi oli mulokole gwe manejinga Ava Peace ne Aida Mugo ng'otambula nabo kane mutuuka mugenda kushokkola Aida Mugo n'atajja nogana na Ava Peace bamukoma w'ekiro enkuba n'efudemba nembaako emweggama mugenda okweganga mu mwasitade olumweji mujijako babiri webako bate webaka ne problem gye nfunye eri emu discussinze topic eri sensitive ennyo n'omusajja omuruvu topic twagiplaninze ubi tulina kukyusa topic ndala kati ojja kunsonyi kibuza ku mpewo oyina abaana nina abaana bameka 48 kati gwatali omuvuwa wafuna otya kyogamba okuzaala kitegeza buruvu abamu ogula nabagule okuzaala kitegeza buruvu abamu ogula bagule leka kumixinga bintu okuzaala kitegeza buruvu waliwo abaluvu nga tebazadde nnyo waliwo omuntu nga muruvu akaabanga omuntu gwe banyumiza ng'alina abaana babiri naye ng'alaba n'awunga n'okuwunga ani Chali wange twalina chali ati mwogera twalina chali wange ng'alina voice note gye yakwata kuno gwe guvudde omulamwa guno ng'alina omukazi gwe yalikodinga omukazi gwe yalikodinga ng'anyumya olutabaalo lwe omukyalo oyo yalina akawuka ali music industry naye ng'anyumya agezaako tracinga akawuka we yakajja naye ng'akawuka ako kali makati ga bamaneja nga 6 oba manager ono omuyimbi oli ng'agamba yali alina akawuka naye ng'atresinga yamusiiga akawuka nga katambulira mu bamaneja 6 tamanyi mutuufu yani yakamusiiga ng'agamba oba ono so nekineeraliikiriza nga nze yali awulira nti kati n'akawuka akaluma abayimbi katambulira mu bantu nga 6 industry ebagimalawo era si kubayimbi sakitegeera ekyo kakule mulamu bwensi abantu banoonya ebintu ebi sente nalinnya yogera tonvuma kusana nalinnya oyagala kiggwa awo kakati kireke ojja kukiddamu kumaze ati ndabyeko abalina amannya ate nga bajja gyendi nga bakaaba nendabeko abalina sente nga bajja gyendi nga babuliddwa ekyokukola bwengaani kati njagala bulamu bweyagaza nzakubaamu nakasente baamu nakasente kogukansa gwo kukusabule wano kabutobuto yakubaamu nakasente ati era waliwo abalina sente nga ne kansa tebamulina ate yabamanyi kati toleeta bizibu kubigatta mu bintu byaki abulamu bweyagaza ate bwebuliwo osobola okubeera mulamu bweyagaza nga tolina sente abumpe osobola mulamu bweyagaza nga talinamu sente mitandiki sente zezikola obulamu bweyagaza naye ate obulamu bweyagaza n'emirembe byanjawulo emirembe gwogyewa nengo sirika nnyo mbadde nakulese ku pane eno nga manyi oli mundu mmenye naye ebintu ebiwanvu musiraamu kyakoze abantu abagezi nobalina abatali bagezi kikyotegeeza tojjamu omuntu ekibumba oyinza okubanga omuntu watereka iki eri waggulu nnyo kati loni amanyi kunyonyola bintu bya tv ng'atudde wamu ng'alimba bulimbi eno oleeta obulimba tubukuba kakati atenze kati ekisooka kyabena kati nze loni tayinza kulimba mu music kuba mumanyi kombineganye bulungi endongo ngimanyi kaloni ebyo byayinza okunimbamu ate byakusomero kubamanyi bwenna abagatta musobola okukolayo fureva ey'enjawulo naye kiganye oli loni toyinza kumugatta nange oli musajja mugezi nnyo musajja wange anjiyeeyo asirise programu takuyiye byayogedde byebituufu kati gwe mulinde nga ali wa Nabatanzi ye Nabatanzi ate byetwogera naye abikola ati amanyi byakunyola nga twali amuwakanya era nze mulaba nnyo waliwo namulanga omukyala yenagwabula ne Nabatanzi Nampijja sole kati wannyonnyola Nampijja yebambya amanyi nti alina omusajja akyasinza okutegeera era kyovola nti abantu abasinga ddala ezo tv tezaagala bantu bagezi zifuna b'amakona oyo n'omusajja we mutembeya tishaati z'omuyimbi omutta oba faaniwo buli kyoyogera kati byoleka nkubuulire nze buyondo atalezo yingira makona amuleese
omuntu omugezi yenna naye nange Makona olinako ensonga yange. Makona yakola kyati talina kye yankola naye ye muntu gwe mbadde seegomba bulamu bwange bwonna kuntunuzaamu muzindaalo bwati. ate lwaki Makona abuuza bya kisiru. Makona ebintu byabuuza nze sibisobola. Asooka n'akola introduction yonna ng'addira ebintu byonna byakola byonna n'asooka abikusibako. Makona mulese kati oli omukyala bambi n'abatanzi nampijja ye waaba ne Roni n'amunnyonnyola kati yambi engeri gy'atatambula mukazi wattu tabeera mu byabayimbi alabika yebeera mu bizinensi ye kaakati ono aba akyamunnyonnyola ng'agamba nga Chosen Beki amukubira essimu alaba Chosen Beki kati oba ayinza okuba nga yafaana n'essimu endala nga Chosen Beki amukubira kubira Bebiri ky'omumanyi yagenda Dubai yalina ennamba y'omuwala yaddayo ate banaakolewo ki beeyiribya noono yalina ennamba anti beeroga okuva bayingira music industry paka omu Bebiri ki yali wabadde oli mu kumaliriza sheeno waki kye kyabaddewo ono omuyimbi utabanka omuyimbi tabayo badde saagala muleete ensonga ya Bebiri wano langa shoyo muyimbi wo ogenda okuleeta nkimanyi ekya Zani Brown kibagambye basaba ne batu basi oba basooka akatowe abadde ayagala gga weba mwogera ku Zani Brown abadde ayagala gamba kasasi gwayo wasakoleke naawe weba mwogera ku Zani Brown mungena kwogera ku Zani Brown feeling kayogere mukali mungena kwogera ku Zani Brown kali katinitini kali gotoyogera maka bakagenda kama yogera nedda oyo asinga obimanya Bebiri kyali yafuna omuwala kati omuwala nga yamusevingako Zani Brown kati omuwala nga bulwakuba essimu Zani ankubidde kati nga ng'ayina Bebiri kyo nekimulisa Zani Brown omukazi era nga nanyiigira Bebiri kyo obulamu bwange bwonna okuba nga ayagala Zani Brown nempulira obusungu Zani mulengera kawala kalungi ninga akayimbi keweebuula kaakati dumu Zani nga ne tubeera mu mirando anti Zani ampayo Zani ayagalayo sente Zani ayagalayo n'ebintu ebyo agimanyi nnyo manyi bagamba obukubiriza buwangula bingi kati Zani lumwagenda akuba essimu nga ndi mu mmotoka Bebiri kyoba yali alazeewa nga ndeka bulek dobozi ya Zani Brown gwe yagikwata ng'agamba ndi wano wabweru konzewa nanyigira Bebiri ki nawe samujega kakati nembuuza kasasa oleyagere South Africa nemugana nangani okimanyi nti Bebiri ki ayagala Zani Brown kasasa nagamba nja kukukuba ndi musajja mukulu nagamba oyo ajati gwe yasevingako Zani nja kukukuba kati ngirwala kimalidde nengende wajalwa nemugani aji abayimbi nga tebalina valiyo omanyi nti Bebiri ki bwoba bwoti bwewakyogera Bebiri ki ssebo ye muntu eyali yeteekamu buli kyoyinza okulowoozaako lwa bumpi kyoba ogamba ate obumpi bulwadde naye buli kintu kyolowooza ekikola omuntu ayagambika Bebiri ki yali nemugamba Bebiri ki nedabiko ono kati anyize nanti badde ku muganda we azizi obeda toyogera kyobumpi azizi ono akyamuvinga negamba Jaluna aji Bebiri kyo benti ayagala Zani ko aji nja kukukuba gwe oyo aji ati guyasevingako ennamba y'essimu hajinenga abimanyiko nemugamba oyo aji ati bagamba aji anoonyereza gwe yasevingako ennamba y'essimu kaakati waliwo omukwano gwa Bebiri ki nfanfe gwe nali mmanyi ng'ate n'okumutyamutya bamuyita mwami Deo oyinza okuba gwe nga tomumanyi kaakati Deo gw'omumanyi kati ngamuyamu ne Deo ngalimunywaga oyo aji ati ajatiki naye gwe walaba oli ne Zani Brown nga muntu akamanyi mangi yali abaluma gwe Zani omumanyi Zani Brown omumanyi ogwamu mangu amanyi okuyimba mulungi nnyo si muntu abeera mu showbiz ez'ekisirusiru nze bange mbadde mu industry ebyadala ze sirako Zani Brown nti wuuyaawo lwaki olabanga Bebiri kyatamusaanira ekibuuzo kimubuuze kyekyatabudde Azizi
anti ebintu ebyabakasubira babya grade namusaanira ebya grade bireke nabigganyo nyina kwogera ku size bebiriki tewali kintu kyonna kiwali weetaaga nga kisobola okuwangula omukazi nga tasobola kikola naye okusira ku Zani Brown embeera njagala mugise ekintu kya size akyogere nga tayinza kati nga Zani Brown nawe yandibadde mu mbatu twasembayo ku size ya bibiri tayinza kumwaga lwaki size ejirawa obwedda kyekyo kyokka kyali kati nga bagenda bonna ku mukolo nga bagenda kuyimba nati yali mumpi obwedda nnyo kyagamba ate bebiriki tebakuba asiza abadde kibanna yenna amyusa amaaso tategerekeka pulogulaamu ng'erimu okuggwa abantu bano basatu tobazannyirangako mu bumpi asookera ddala bamuyita Segawa owokubiri Saalongo w'emukono ate oyo yasobola teyenkanika owokusatu Mugema naye Mugema yakona bukonyi owokuna Bebiriiki kati waliwo n'ali mu kujja kasujja naye nabane Ediono ali mu ntalo z'abampi Bebiriiki yali abasingako nga Bebiriiki abasimaati bona nga abamenyi kyenkugambye Bebiriiki yali ayina tteeka ye ng'asobola okukwata emitwalo aga kati naddira omutwalo n'aguteeka bw'ati ebiri nassako bw'ati etaano bw'ati kati nga baba azijjayo ajjayo akavumbo bw'ati nga singa zeekutte bweziti ng'amanyi ez'okukuwaako kati yalinga anoonya ab'okulimba makiringa asooka ali kumanzi nalina obudde buwanvu naye ng'amala okunnimba tugamusomera kuli emitwalo ngaaga ebyewa zebabiri kyanni ebabi kiruka agaba eddembe yalifulanga mu kulimba omuwala nga tugenda ku show Bebiriiki obuvunaanyizibwa bw'okumulabirira nange nandabiriramu era yawunzika mututte mbali mayoga yawunzika atututte yasembayo nze okukola yasembayo okukola Bebiriiki jemba amanyi mutani wakiwewa nga tumaliriza jemba amanyi mutani wakiwewa yalina ekivulu ekalangala kati ng'akirangiddemu ennyonyi kati jemba naŋŋamba okola program oba okola information tolinnyanga ku nnyonyi linnya eno ogende ekalangala konze kale kumbe Bebiriiki alina akawala ku restaurant yakasabada ne kamumma kati ayita jemba mu nnyonyi omwo mulimu ekifo ko jemba mubadde mukyadavi ku mugonjagala nnyonyi nti oyo mundekere kati Bebiriiki ampita antwala wali ewuwe ankuba emboozi atwala akawala ku nnyonyi mu nnyonyi wasuba ennyonyi yeesooka kagenda ekalangala okuva ekalangala tagirinnyanga keera okuvuula ani tagirinnyangako tugwe anti mumanyi buli alinyonyi ategerako kuba ebifaananyi kate nze revo sikyagiriko si bwe kiba wansibula ng'ogenda e Rwanda n'onvumavuma Bebiriiki bwazzeeyo bayiza were e Dubai nze yali antwala bwazzeeyo yali antwala naye ng'ennaku z'omwezi bbiri tugenda kubeera ku Serena Hotel nga Billy Bay naye ng'olanga bubi oluseka anti nanga yaffe yanjala gwerangira abafadde nze nangira abavubuka naye Chosen Beck mumusuule temukoledde bugundi ng'ennaku z'omwezi bbiri May tuli ku Serena Hotel ewa Hajat Sophie Nantongo Hajat akyasiza okukuba endongo yagikuba okuva mu 2007 2006 ng'awo netokota abalala bajja ne bamulemwa balema mwenkana ayina ennyimba ezalemerawo ate ne beautiful nange kirabika bulungi kikyanyirira nagisembi kiraba sibo nga kikyalimu abantu baffe bakiraba ojja batera ebifaananyi bakiraba bwemba mukuba obulamu mulina kuneekwatako temukyayina totufuga etikiti ya mitwalo 10 n'egi ordinary ku momope etikiti tebagitegedde tickets etikiti eba ya baasi enongosereze ekkirizibwa netugenderaawo ya mitwalo 10 akaleke mu kinkubi bagiyita ni momope ya mitwalo 12 naye nawe onsabudde naye tankulage olubuto oluzimbiza tebajja bawe namba kati osobola okunkubira ku 0702 11 5727 nenkusindikira linki wogikoonamu oga direct Sophie Nantongo ajja kuyigira tiketi ogifuna ku mitwalo 12 ngamba bona ogenda ku mulyango bajja 15 tebo ya milioni 5 sebo yine gamba 10 olubuto lupike kyembuuza yine saba 10 kyembuuza okolamu eno event mweraba lindako
bas sebo nina akalango kange wakisikirako ebinnyo byo kale bas sebo tereza microphone ekweri basebo ne banyabo abazadde abalina abaana twagala bategeeza nti omwana baba maze senior 4 oba senior 6 mutwale ku Victoria University AI kosi bagirese ya bwerere wowe yagala soma AI bwerere so AI artificial intelligence kati ya university yo kama Uganda kati somesa AI kyetugamba nti waliwo abaana bagaze nakoma mu senior 4 nafuna omukisa ogenda ku university Victoria University yakikoze wadde wakoma mu senior 4 ulirira wadde wakoma mu senior 4 Dr. Professor Lawrence Muganga yabikoze yagambye University Gundi Victoria University yagambye wadde wakoma mu senior 4 yabateeddewo omukisa namwe musojinga university mutemunyi kisobola kugenda mujjagenda mu institutions kati kisimu abamaze senior 6 bajja kubula munyambe buyambi naye mumvumye ennyungu midde ebivumya abakati kisimu tobaleeta mu Victoria University wamatutegeko interview omusonyi obusonyi naye mumvumye ennyo tagwa tutegeeza abantu nti Victoria University nzigule match intake ekyaliwo kitegeeza nti wakyaliwo omukisa gw'okuyingiza abaana nabaddeyo kaawo wabadde Professor Datu Siibulula ngenda yaawo n'abikola nga omanyi Professor Lawrence Muganga bw'abikola so kati awo nendaba enteekateeka abaana bakyajjira ddala match intake ekyagenda ddala mu maaso so tobeereeyo ng'olina omwana we yamala senior 4 yamaze senior 6 tomanyi waakumutwala Victoria University yeriko kati ye university y'omulembe gwaffe sibyaluseke